And regarding these regional sittings, they are saying, but wait a minute, you as Parliament, you sit here. Are you not able to sit here and deliberate on matters that will be of great concern and impact to the north, to the west, to the east, to central? Do we have to move to those regions and spend money? Because too many questions are asked of us in the public, and we don't know how to respond. Honorable Speaker, I lead colleagues on this side of Parliament. And sometimes I am also asked questions by them, and I don't have any answers. Where I'm meant to get the answers from when I ask, I don't get the answers. Honorable Speaker, as I got out of my office to come to plenary, I received a letter from the Speaker of Parliament written today, maybe a few minutes before I could leave office, informing me about the regional sittings and asking me to rally members of the opposition to come to the regional sittings, which are going to happen in different regions, beginning with the north, west, east, central. Honorable Speaker, I want to beseech you that we become better organized than this. Why should I, as leader of the opposition, be asked to rally colleagues to come for a sitting, one, last minute? Number two, I don't know the details about. Number three, as I have said before, even in some of those letters I've written, can this matter be processed by the business committee? Can it be processed by the parliamentary commission, which discusses matters to do with finances? Because regional sittings come with a pecuniary implication, a financial implication, costs thereof, and so on and so forth. Redson TV Kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redson TV. Atanaba kubanga osubscribinga kikole mangu, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification abere nga tomissinga nsonga yonna. Ebigambo by'owulidde waggulu awo bibadde bigambo bya Joel Ssennyonyi. Ono nga leader of opposition, ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ate nga ye mubaka mu Parliament akiikirira abantu ba Nakawa West. Joel Ssennyonyi ennaku zino zonna atadde akazito ku Parliament, atadde akazito ku bakulu abakulembera Parliament, era atadde akazito na ku buli muntu yenna amanyi nti yali akoze ekikolobero mu Parliament. Era olwaleero ebadde nsasagge. In fact olwaleero abakulembeze bonna, ababaka ba Parliament bonna abava mu kibiina ekya National Unity Platform abadde bafuuse ekyonga. Honorable Zaake Francis Butebi yavudde mu kukubiriza akakiiko aka commission kakulembera oluvannyuma lw'okuba nti Mathias Mpuuga y'omu ku bantu abaali baasuulibwa okugibwa mu kakiiko ako newankubadde nga baali bamulemezaayo. Zaake akalambidde n'akalira amaaso ku Deputy Speaker. Omanyi Deputy Speaker olwaleero amanyiddwa nga Thomas Tayebwa yakubiriza Parliament. Anita Amongo teyagituddemu, alabika taliiwo, sinakindi okubanga yagitidde tagituddeemu. So Zaake Francis akanudde Thomas Tayebwa n'amutegeeza nti ssebo twatandika ddi okubanga mutusalako enviiri nga tugenze mu prison. Already oba nnina enviiri zange ng'ate ndina mubaka mulamba wa Parliament. Lwaki mwatandika ddi okubeera nga muyisa ababaka ng'abantu abalala? Omubaka wa Parliament ne mumukwata bwe mutyo. Obadde lutalo luno lw'amaanyi, wabula ng'ensonga ezisinga obukulu ze nkuleetedde ebigambo by'owulidde waggulu awo ebya Joel Ssennyonyi. Asabye omubaka Joel Ssennyonyi, ntegeeza Deputy Speaker, asabye Joel Ssennyonyi bateese kuki? Ngenda bikugamba, ogenda biwuliriza. Joel Ssennyonyi nkugambye abafuukidde akayinja mu ngatto. Speaker oba Deputy Speaker Thomas Tayebwa n'asaba bannange Joel Ssennyonyi kiba kisoboka kkiriza tuteese ensonga zireme kubeera nga zigenda wala. Joel Ssennyonyi alina byamwanukudde, ngenda kujjaawo nkulage butya bwe bibadde n'ensonga zonna nga bwe zitambudde gwampuliriza tubeere nga ate byonna obifuna. Kugambye Deputy Speaker asabye Joel Ssennyonyi bateese oluvannyuma lw'akazito akateereddwawo omubaka ono amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi. Kakati ebya Kenzo nabyo si birungi. Kenzo waliwo ebimuguddeko buli lunaku ayina byayongera okufeesinga wampuliriza, nabyo mbikuleetedde mu mboozi eno. Njagala tubeere nga tutambula mpola nga bw'olayikinga nga bw'etera okugamba gy'okoma okubeera ng'olayikinga information gy'ekoma okuba nga ate etambula. So
kirira wansaawo wolaba ekigalo kituwo likinge awere ng'oyambyeko information okubanga etambula nze sijja kugamba ku sharinga waliwo ebivudde mu federation ya Kenzo ne bayimbi banne kati bwampuliriza yagala okutegeeza nti Kenzo kirabika bimutabuseeko sente ze yalya batandise bayimbi banne okumuvaamu era nga wetwogerera okunoonyereza investigations zigenda kubanga zikolebwa essaawa yonna okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Cinderella Ssanyu abangi gwe mumanyi nga Cindy ngenda bikuleetera mu mboozi eno byonna obeere ng'obimanya kati nga sinaba kubanga nkutwala eyo nga okusaba olayikinge obeere ng'oyambako information okubanga etambula kamala okunywamu ku lwendo lw'otuzzi nzije tubeere nga tetweyongerayo n'amawulire ge nkuleetedde mu mboozi eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukuweereza ensonga nga sinaba kubanga nkuwa emboozi ya Edirisa Musuuza njagala kusooka kuwa ensonga zibadde mu Parliament zezisinga obukulu obeere ng'ozitegeera. Emabegako awo mwalaba omubaka Zaake Francis Butebi ng'akwatibwa ezaalingana ku z'omwezi 22 nga beetegekera okwekalakasa okwali kugenda okubeerayo nga 23 omwezi guno ogwennyini omwezi oguwedde ogw'omusanvu nga bagenda ku Parliament okulaga obutali bumativu naye nga Zaake yakwatibwa ku kitebe ekya National Unity Platform bwe yali ayingira ng'agenda okubeera nga ate akakkalabya emirimu gye. Zaake abasajja bamusalako ne bamukwata mu nkwata yonna gye bamukwata wabiraba obanga obadde otugoberera bye njogerako kakasa ng'obitegeera bulungi nnyo. Ekyali ku kitebe kya National Unity Platform Honorable Zaake Francis Butebi y'omu ku bannakibiina ekyo abaakwatibwa nga kw'ogasse ne Mubiru James n'abalala abaakwatibwa nga ne Deputy President w'ekibiina ekyo wa Northern Uganda amanyiddwa nga Lina Zedriga naye yakwatibwa. Zaake bwe yakwatibwa yatwalibwa ku CPS wabula mu kumutwala abasajja baamusalako enviiri naye nga n'enkwata gye baamukwata teyali nga ya mubaka wa Parliament era abantu bangi bavaayo nnyo ne bavumirira ekintu kino ky'omubaka wa Parliament omulamba akwatibwa atya ng'omuntu wa bulijjo ate bamugalidde mu kaduukulu ate bamusazeeko enviiri. Ekyo nno kimenya amateeka tekikkirizibwa wabula bo baakikola nga tebaagala kumanya. Zaake Francis bw'abadde ku fulo ya Parliament olunaku olwaleero ategeezezza sipiika nti bino byatandika ddi kubanga ne mu mateeka tebiriimu. Deputy Speaker Thomas Tayibwa nga bwe nkugambye yakubirizza Parliament y'olunaku olwaleero bimutabuseeko oluvannyuma lw'ababaka ba National Unity Platform bangi bonna olwaleero bakedde kubeera nga ate bateekawo embeera nga bwe nkugambye. Zaake yakedde mu lukiiko lwa commission. Jjukira ekibiina kya NUP gwe kyalondanga commissioner Mathias Mpuuga Speaker n'amulemezaayo ku mpaka kakati olunaku olwaleero gwampuliriza Zaake azeeyo n'akubiriza olukiiko olwo nga commissioner era Mathias Mpuuga talabise mu lukiiko olwo. Olukiiko erubedde ku ssaawa 8 zennyini Parliament n'etuula ababaka ne bayingira mu Parliament mu chambers babeere nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Omubaka Zaake yasookeddwa okwambalira Deputy Speaker Thomas Tayibwa nti mwe bassebo ng'oggyeko n'ekyokuba nti bansalako enviiri wabula n'ekyankwasa kyali tekiri supposed kubanga kinkwasa n'abaana bonna be mwakutte temulina buyinza kubakwata kubanga kye bakola tekimenya mateeka. Newankubadde mwabawadde bail ffe si kye tubanja bantu baffe be mukutte awatali musango. Ensonga endala gye tubanja yakuwozesa abantu baffe mu kkooti z'amagye ng'ate ba civiliani. Zaake atabukidde Thomas Tayibwa mu Parliament era n'ababaka abalala bonna abanaddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform ne bamwegattako. Jjukira ennaku zino zonna nga nvudde ku nsango ya Zaake, ennaku zino zonna mu Parliament ye wabaddeyo olutalo. Deputy Speaker wabadde tatera kubanga atuula akubiriza Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo ayina ekikolwa kye yakola ekyokukwata Parliament bagitambuze kyegende eteesezeeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Simanya e Masaka nga bali mu Central Uganda, Mbalala nga bali mu Western Uganda, Mbale nga bali mu Eastern Uganda,
n'eggulu nga bali mu Northern Uganda. Ababaka abamu abava eggulu bo bagamba nti Ssenyonyi tabaagaliza era bakoze n'olukiiko mangu awo ne bagezaako okubanga batuusa ensonga ewa sipiika, wabula kirabise nga ne sipiika oba deputy speaker akkiriza ti ekyamazima Ssenyonyi kyayogera kituufu. Deputy speaker ono wabaddewo nno okusika omuguwa mu paalamenti era wampuliriza tebibadde bya mirembe kubanga deputy speaker anoonyezza engeri jadda ku saidi y'abali naye ate nga mu kifaananyi mwali oba mu ntebe mwatudde sipiika omutuufu alina kubeera Newto. Embeera ne zemutabukako ng'ate ne Joel Ssenyonyi ensonga gy'akalambiddeko nsonga ntuufu nnyo. Billions 5 billion Ghana shillings ze sente zigenda okusaasaanyizibwa mu paalamenti okutambula obutambuzi okugenda okubeera nga bateesezaako mu bitundu ebya Uganda ebyenjawulo. Ssenyonyi ekyawakanya era n'abamu ku babaka ba NUP oluvannyuma lw'okuba nti yabakuŋŋaanyizza ne balonda by show of hands ne bakkiriza ti ekyamazima ezo entuula ffe tetujja kuzikkiriza, tetujja kwetaba ku mikolo gigenda kwonoona ssente ya mwe wa musolo kubanga bwe nkugambye nti bakkaanyizza okuba nga bagenda kutambuza paalamenti mu kye bayise mobile paalamenti. Bano nno babigaanye kati gwampuliriza ku mukono guno njagala okutegeeza ti embeera bwete bwe badde mu paalamenti. Ssenyonyi atadde sipiika ku nninga wabula sipiika abeera deputy speaker naye mu paalamenti mba nina omuyita sipiika kuba obudde obwo yabeera ayina kyetwandiise tukiyita omuggo gwa sipiika yaba aguyina ku budde obwo. Thomas Tayebwa atendewaliddwa n'ategeeza Joel Ssenyonyi nti mukama wange ekyamazima tuteese enkya simanyi puroguramu ki gy'oyina naye mbadde nsaba olunaku olw'enkya at least tusinkane tulabe engeri gye tuyinza okuba nga tukikolamu tuteese ku nsonga zino kubanga byeyogerako bituufu, ensonga nga bwe zitambula ntuufu nnyo ate siina ngeri gye nnyinza kubeera nga mpakanyaamu kubanga okiikirira bantu. Era ne ogumu ku mukutu ogulipootinga amawulire ga paalamenti ogumanyiddwa nga the Parliament Watch nako gugenze ne gukuba ensonga eno era bagambye the Deputy Speaker Thomas Tayebwa has called for a meeting of the top leadership of Parliament to discuss several issues raised by the leader of opposition, Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi, where he claims he has been locked out from Parliament Commission meetings, where key decisions are made, but he is only brought on board last minute to mobilize the opposition members to attend some events. Bano nga bagamba nti Deputy Speaker amanyiddwa nga Thomas Tayebwa asabye Joel Ssenyonyi n'olukiiko lwe nti at least enkya oba olunaku lwonna lwemusobola okufuna tufunemu ka meeting kubanga ensonga ze mwogeddeko naddala Joel Ssenyonyi ensonga z'oyogeddeko nnyingi nnyo ate nga zitukwatako. Mwe mulina ensonga ey'okubeera nti Joel Ssenyonyi bamusibira ebweru oba bazize bamusibira ebweru ewa olukiiko olwa komishoni. Thomas Tayebwa akirabye ti ekyamazima weetaagawo okwogerezeganya newankubadde Anita Amongo Nalongo n'abamu ku banne naddala ba komishona aba NRM ba Solomon Siwanyi, Prosa Kampulira n'abalala ti bo wadde kino bakirimu nnyo naye nga nze Thomas Tayebwa ekyamazima kitukuba kitulabisa era twetaaga okubaawo n'okuteeseganya ku nsonga eno tulabe butya bwe tuyinza okuba nga tugisolovinga. Asabe Joel Ssenyonyi nti gwe Mr. Leader of Opposition ne ttiimu yo gy'okulembera wano mu paalamenti nkusaba tufuneyo olunaku tuteese tubeere ng'ate ensonga tuzikwasaganya. Bigambo bingi ngenda nakwongera olutambi awo olulala olutegeere bulungi nnyo nga Joel Ssenyonyi ateeka abasajja ku nninga. Amutegeezezza nti njagala tuteese tubeere nga twogerezeganya ku nsonga eno tulabe ekizibu tuyinza kukiggyawo tutya. Tetusobola kusolovinga kizibu ng'ate tuli mu kusika muguwa. Joel Ssenyonyi n'amutegeeza ekyo tujja kukitunulamu tujja kukiraba. Era mu kiwandiiko kino oba ku mukutu guno gwe nkugambye okufulumya amawulire aga Parliament ogumanyiddwa nga Parliament Watch, ekiwandiiko kwe kiri era osobola okugendayo naawe n'obeerako ngenda kubeera nga nkikusomeramu paka wekiggwayo then oluvannyuma nzije nkuwa ebigambo ebirala Joel Ssenyonyi Bisekezi byayogedde obiwulirize bulungi nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV wano nga bagamba Tayebwa's pronouncement followed a concern raised by Joel Ssenyonyi, who revealed that following numerous complaints of being sidelined in the activities of the regional sittings in Gulu, the speaker finally wrote to him asking him to mobilize his members, but no details were given on what meeting he
will be required to mobilize the opposition MPs to attend. Kekali akatambike nkuwadde nga ntandika nti Joel Ssenyonyi agambye Sebo Mr. Speaker Thomas Tayibwa kuba yabaddewo obudde obwo n'amutegeeza nti sitera kubeera nga ntegeezebwa ku nsonga ezigenda mu maaso mu Parliament, temutera kubeera nga muŋŋamba, wabula ate amakya g'olunaku olwaleero mbadde nva mu office yange nga leader of opposition n'ensanga ebbaluwa era n'enfuna ebbaluwa okuva ewa Speaker. Ebbaluwa eyendaga nti Sebo mobilizing ababaka bange benkulembera aba NUP nti tugende mu regional sittings, tugende eggulu, tugende mu bitundu ebirala by'eggwanga, ekintu kyempakanyizza era kyesigenda kubeera nga nzikiriza nze n'ababaka bange, kubanga ekyamazima tetugenda kwetaba mu nsonga ya kwonona ssente ey'omuwi w'omusolo. Kakati Thomas Tayebwa ne bimutabukako n'ategeeza Joel Ssenyonyi, nsaba okuŋŋaanya ettiimu yo ne bino ebyokubeera nga temukkirizibwa kugenda mu kakiiko baaka commission mu office ya commission meeting nga zitudde, eno ensonga twetaaga ntugiteesaako. So nkusaba leader of opposition, gwe ne ttiimu yo tufuneyo olunaku tutuule ekintu kino tukigonjoole kibeere nga ate kinogerwa eddagala, tubeere nga tusisinkana ensonga zino ziggwe bulungi nga tewali kusika muguwa. Joel Ssenyonyi ayina ebigambo ebirala byayogedde era nabyo njagala mbikuwe nzije tubeere nga tweyongera. Redzone TV Kwoli webale kubanga okyagoberera. I received a letter from the Speaker of Parliament written today, maybe a few minutes before I could leave office, informing me about the regional sittings and asking me to rally members of the opposition to come to the regional sittings, which are going to happen in different regions, beginning with the North, West, East, Central. Honorable Speaker, I want to beseech you that we become better organized than this. Why should I, as leader of the opposition, be asked to rally colleagues to come for a sitting, one, last minute? Number two, I don't know the details about. Number three, as I have said before, even in some of those letters I've written, can this matter be processed by the business committee? Can it be processed by the parliamentary commission, which discusses matters to do with finances? Because regional sittings come with a pecuniary implication, a financial implication, costs thereof, and so on and so forth. Why are these matters being handled, whether it be in small cocoons and so on, and some of us as leaders, we are left out? You only want to bring me on board last minute, asking me to mobilize my colleagues to come and attend. To come and attend what? Which I have not been brought on board about. Other board procedure. Honorable Speaker, the honorable colleague has been in Parliament for a while. He knows that procedure takes precedence. Colleagues, please, let's listen to one another. Right, Honorable Speaker, I ask that we become better organized. The public has been putting Parliament onto a weighing scale. And regarding these regional sittings, they are saying, but wait a minute, you as Parliament, you sit here. Are you not able to sit here and deliberate on matters that will be of great concern and impact to the North, to the West, to the East, to Central? Do we have to move to those regions and spend money? And those are questions they are asking. Now we, who are not even brought on board, how am I supposed to defend such a situation which I don't have information about? As I wrap up, Honorable Speaker, who sits and approves these things away from the Parliamentary Commission, which I am a member of, and I don't know? Because if we had started to discuss these matters, and then our thoughts, whether it be in the Business Committee or in the Parliamentary Commission, are taken care of, and then we come to some kind of understanding. But I am brought on board last minute, only being asked to mobilize my colleagues to come and attend these regional sittings. This is not right, Honorable Speaker. Yes, bibadde ebigambo bya Joel Ssenyonyi, naye nga bwe nkugambye kyolunaku olwaleero Parliament ababaka abava mu kibiina ekya National Unity Platform bagyefuze ensonga ya Joel Ssenyonyi njitaddaawo. Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga, Minister ow'ekisiikirize amanyiddwa nga Muwadanko Nyingi, ono nga yakiikirira abantu b'e Kyaddondo East, eyasikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu constituency eyo gye yali akiikirira. Walaale Muwadanko Nyingi atadde ku nninga Minister owa gavumenti eya wakati
amanyiddwa nga Jeje Odongo oyo gwolaba omusajja omuzungu ennyo amutadde ku nninga ku nsonga ezigambibwa nti waliwo bannayuganda abali mu kustacking oba abali stack mu mawanga g'ebweru era arayizinze ensonga eno nti bannayuganda bangi bali mu kibuga Cairo ekya Egypt, bannayuganda bangi bali mu ggwanga erya UAE mu Middle East awo n'amawanga amalala kwetoolera Middle East, bannayuganda bangi bali mu ggwanga erya India, eggwanga erya China, eggwanga erya Myanmar oba Burma. Bano no bali stack, tebamanyi biddako, tebamanyi bigenda maaso n'obunkenko obulala obuliwo wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, olutalo oluliyo n'ebigambo ebigambibwa nti eggwanga lya Uganda lyerimu ku mawanga agasapootinga abayeekera. Muwada Nkunyenje atadde minisita ono ku nninga newankubadde bimulemye okubanga annyonnyola wabula nga ye Muwada amutaddeko akazito agamba bino tebyetaaga kubanga tusirikira, twetaaga okubyogerako. Ku lunaku olwaleero ababaka abava mu kibiina kya NUP Parliament bagyesitisse. Omusajja oyo amanyiddwa nga General Jeje Odongo, ntukusanjamu okusembereza omulabe bulungi awo. Omusajja oyo si muzungu si muganda naye nga bwatyo bwali annyonnyodde byanyonnyodde era ebyaganye n'ebigaana. Kakati n'embeera bwekyo bwebadde mu Parliament olunaku olwaleero gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kati njagala kubanga ate nkuleetera ensonga eya Eddie Kenzo, kubanga ugambye Eddie Kenzo yeebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo oyo gulaba ku screen yo amanyiddwa nga Sindaleera Ssanyu gwe mumanyi nga Sindi ayina akazito kaataddewo kanzije mbikuwe obeere ng'obiwuliriza. Mukutu gwa Red Zone TV tukyagenda mu maaso. Nyongera okujjukiza tisooka likinga okubanga gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambako okubanga etambula. Genda mu comment section teekayo obubaka ku nkomerero y'amawulire gano, ngenda kubanga mpita ayita mu bubaka bwammwe ate tubeere nga tutegeera ensonga kiki ekigudde ku Kenzo kanzije mbeere nga nkikuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, webale kubanga okyaliko njagadde kuwummuza mu katono nnyo naye kati nkuleetedde ensonga ya Eddie Kenzo Sindaleera Ssanyu. Waliwo omukutu ogumu kwenzije amawulire gano. Emabegako awo twakuwa amawulire ga Federation ya Kenzo, tugiyita Federation ya Kenzo lwa nsonga yagikulembera, nga bano bagenda mu gavumenti era ne basinkana Prime Minister Robinah Nabbanja ne boogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo, ne babasuubiza ssente obuwumbi obusukka mu 5 billions ezisukka mu 30 zino nga zaasuubizibwa abayimbi bano, wabula nga bakulembeddwa Eddie Kenzo, Shiba Kalungi n'abayimbi abalala, era nga olaba ekifaananyi ekyo bwe kyali. Bano nno ssente ze baabawa okusinziira ku kiwandiiko kye nabasomera emabegako awo, ssente ze baabawa bangi, ssente zino baazikozesa bubi, bangi ssente zino baazikozesa mu kaweefube ow'okugezaako okunafuya ababaka abayimbi abalala abatali naddala mu kibiina ekya NRM. Omuyimbi ono Sindi yali omu ku bantu abavaayo ne boogera ku nsonga ez'enjawulo. Sindi yazze n'akomplaininga nga bwe twabagambye nti ssente ezo baalondangamu abayimbi abakkiriziganya ne gavumenti nga be baziwa, abayimbi abatanyega za muntu wa bulijjo nga be baziwa. Kakati Eddie Kenzo yavuddeyo ne yeewakana n'ategeeza nti abayimbi abasinga obungi ssente baazifuna era baasayininga ssente nno nnyingi nga bw'okiwulira. Kakati Sindi oba Sindaleera Ssanyu ono yaliko mu babbulu 3 ne Lilian Mbabazi, Jackie Chandiru n'abalala. Sindi avuddeyo n'asaba nti twagala wabeewo okunoonyereza investigations ku ssente zino obuwumbi 13 eza Sako, kubanga jjukira ssente zino za njawulo nga bwe nakugambye. Waliwo ssente ze baawa Kenzo nga za Sako bwe buwumbi 13 obwogerwako. Zino zaamuweebwa oba zaabaweebwa babeere nga beekulakulanya nga zaakwewola babeere nga bazizzaayo, wabula ate waliwo obuwumbi obulala nga zo zaabaweebwa ng'abayimbi
nga si za kwewola wabula nga buli gwe baziwadde agenda nga ye. Kati bangi tebafuna ku ssente ezo ate nga n'ez'okwewola nazo tebazibawa. Kati Kenzo yavuddeyo n'ategeeza ti abayimbi abasinga boogera bwogezi ssente baazifuna era emirundi mingi nnyo awulikiseeko oba alabiseeko nga yeegaana ebigambo ebyo. Kakati olunaku olwaleero Cindy mu kiwandiiko kye ngenda okuba nga nkusomera avuddeyo n'asaba nti ekyamazima twetaaga kye bayita investigations, twetaaga wabeewo okunoonyereza ku ssente zino ddala zaalagawa, ddala abayimbi bazifuna era bwe baba bazifuna baani abo abaakafuna ku ssente zino bajje batubuulire ti ddala ffe ssente twazifunyeeko. Wano nno wenkugambidde nti Kenzo ebibyo ebirabika si birungi era bumukeeredde. Abayimbi banne batandise okuba nga bavaayo. Jjukira era bangi baavuddeyo nga bakompuleyininga ssente tetunazifuna. Kati wuliriza kusinziira ku kiwandiiko kino ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post olunaku lwaleero ssaawa mbale bubaze ez'akayita Songstress Cinderella Sanyu alias Cindy has called for an investigation into the distribution of 13 billion Ghana shillings funds that government allocated to the creative industry. Nti Cindy asabye bekikwatako munono mu bekikwatako be nakunnyonnyola luli mubaamu CID Criminal Investigation Directorate kitongole kya police, mubaamu ekitongole ekya IGG Inspectorate General of Government oba Inspector General of Government kati nga wetwogerera aliko ye Betty Kamya n'ebitongole ebirala byonna bajje banoonyereze ku buwumbi 13 obwaweebwa ekitongole oba ekibiina ky'abayimbi kino ekimanyiddwa nga Uganda National Musicians Federation UNMF ekikulemberwa Edirisa Musuuza abangi bumanyi nga Eddie Kenzo okukakasa oba ddala obukakafu weebuli nga ssente zino bazifuna oba nga ddala omusajja ono ssente azikozesa bibye. However, speaking to journalists recently, Cindy expressed frustration over the distribution of the funds, saying only established members of the federation have benefited. Cindy yavuddeyo nayogerako ne bannamawulire n'abategeeza kyekyamazima tukkirize tugaane ssente zino ziganyudde oba ziyambye abo bokka abawagira ekibiina kya NRM abanene abamanyiddwa era twagala babeewo okunoonyereza ddala ssente zino Kenzo abayimbi azibawa oba azeebakamu bwe basi. Cinderella Sanyu bw'atyo nga bwategeeza nti ssente zino yakizudde nti waliwo obuwumbi 9 ku obwo 13 nga tebutegerekeka ngeri gye baagabanyizibwamu era nti waliwo abayimbi batafuna, waliwo kategori y'abayimbi abazifunako n'abatazifunako era wano waasabidde okunoonyereza ebitongole ebivunanyizibwa ku nsonga eno baveeyo banoonyereze ku nsonga eno. Tukyagenda maaso n'ekiwandiiko wano bagamba bwe bati. She said that while all musicians associations were to get the funds, Uganda Musicians Association UMA to which she belongs is yet to receive. Nti newankubadde ssente zino obuwumbi 13 zaaweebwa abayimbi bonna. Jjukira ebibiina by'abayimbi bibiri. Waliwo federation ekulemberwa Kenzo ne wabawo ekya UMA Uganda Musicians Association kino nga kikulemberwa Cindy. Kati Cindy agamba nti newankubadde naffe twali baakufuna ssente ffe ng'aba UMA Uganda Musicians Association naye kyewuunyisa nti ffe tetunnalabako yadde 10 kyokka nga ate abayimbi abali mu federation eri abamu bafunye newankubadde nga n'abamu tebannaba kubeera nga bafuna. Cindy n'ategeeza we need to know how many musicians there are in the industry and how the money should help. Twagala kumanya abayimbi bali bameka mu industry y'okuyimba eno era ddala ssente zino bazigabana batya, bazifuna batya, azigabanya atya. We need to know why the money ended up in Mutundwe. Twagala kumanya lwaki ssente zakomekkereza Mutundwe. Jukira ekitongole kya Kenzo gye kituula ofiisi zaabwe gye ziri zigambibwa okuba nti gye ziri bana ba Uganda National Musicians Federation kugambye banjawulo ne Uganda Musicians Association. Kati abayimbi abali mu association be bakulemberwa Cindy, abayimbi abali mu federation be bakulemberwa Kenzo. Kati agamba lwaki ssente zakoma mu abo. It means nothing. Tekina kye kitegeeza. Anyone investigating, please help us because we are still confused. N'ategeeza nti omuntu yenna avunaanyizibwa ku kino olw'ekitongole kyonna muveeyo amazima muveeyo munoonyereze ku bigambo bino. Kenzo ssente zino yaziteekawa twetaaga okumanya. The funds directed under the Microfinance Support Center to UNMF has stripped uproar in the music industry. Ti ssente zino
zaabaweebwa obuwumbi 13 nga za kugabanya bayimbi kuteekawo babeere nga bazeewulako, wabula bano bagamba tizaamaliriza zigenze sayidi z'emutundwe ewa Kenzo, era newankubaddeyo gavumenti erowooza yabawa ekyamazima balina okunoonyereza ku nsonga eno, newankubadde nti abayimbi abali mu federation abakulemberwa Kenzo namba esinga ba NRM, era kimanyiddwa nti bebafuna sente zino oba bebafuna ku sente zino. Tuvumirira era tusaba okunoonyereza kubeewo, twagala bwenkanya naffe abalimbira mu kitongole ekirala ekya UMA, twagala ku sente ezo weziba nga ddala weeziri, era twagala tunnyonnyolwe Kenzo sente zino azigaba atya, azigaba ddi, era azigabira baani. Sindi atabuse ayagala kumanya sente ezaabaweebwa obuwumbi 13 zikola zitya. Tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino. Months ago, UMA's Fina Mugerwa also voiced her frustration over disparity in the allocation of funds. Omuyimbi amanyiddwa nga Fina Mugerwa ow'amasannyalaze simanyi bamujjukira. Oyo naye ali mu kino ekibiina kya Sindi era nga ye tali mu federation. Kati naye yavaayo mabega kaawo era naye neyegatta ku bano n'ategeeza nti naye ekyamazima nze nga Fina Mugerwa nange neebuuza sente zino zikola ki, ziragawa, ani azigaba, ani azifuna. Fina Mugerwa simanyi bamujjukira amasannyalaze eyayimba oluyimba olwo lw'amasannyalaze, kati naye yeegasse ku Sindi era naye abanja sente. Kenzo ebibye si birungi, abajjukira Fina Mugerwa mumujjukira bulungi nnyo, abatamujjukira ekifaananyi kye kino kyenkuteeredde awo. Naye yeegasse ku Sindi, yeegasse ku bayimbi abalala babanja sente zaalagawa. Kenzo gwe bazibanja agamba baazifuna. Kati wuliriza. She added that UNMF ought to know that the value claims of musicians have rounded 3 or 4 different domains. Swangs Avenue singer Azawi also complained about the funds, saying only established artists had been benefiting from this money. Azawi mujjukira bye yavaayo n'ayogera emabega kaawe, bya Azawi sijja bibannyonnyola. Mwana muto myaka 28. Azawi kati gwampuliriza oyina emeka. Azawi emyaka 28 eyalizoninga ba Kenzo n'ategeeza sente zino nange neegasse ku bayimbi bannange, sente zaalagawa. Azawi oba zaawedde. Mumujjukira bulungi nnyo omukyalo oyo yatrendinga ba Kenzo ne bamuvuma n'ebirala byonna ebifaananawo ebikyo, naye yavuddeyo oba yavaayo mabega kaawo n'ateeka ku nninga. Twagala kumanya sente zino. Wuliriza bwe yagamba. It is shocking that the already established artists are the ones that got the fattest amount and are not obliged to pay back. Nti kyewuunyisa era kitiisa era kikanga nze nga Azawi ku saidi yange kinneewuunyisa okulaba nga abayimbi abamanyiddwa ab'amaanyi ate abalina ne ssente wabula olw'okuba bawagira gavumenti nti ate bebafuna ku ssente zino. Kitegeeza gavumenti ssente teyazireeta zeewolebwe zibeere nga ziyamba omuyimbi omunaku nga Bakireva Gye n'abalala bali mu mbeera embi, ba Gift of Kado n'abalala. Kakati bano nga bagamba Sindi Azawi nga agamba nti kyewuunyisa okulaba nga ate bano ab'amaanyi ate era kyewuunyisa nti bebagenda okufuna ssente. Kati olwo omuyimbi owa wansi, omuyimbi yeetaaga obuyambi, omuyimbi eyeeyiiya agenda kuganyulwa atya mu ssente zino ng'ate bwe baali bazireeta baatutegeeza nti z'abayimbi abeeyiiya kubeera nga bazeewolako embeera etambule. Wuliriza ekiwandiiko bwe kyogerako nga kigamba. However, those who struggle as those who are borrowing with no duty to pay back. Ate era na bano kusinziira ku Azawi message yateeka ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter banga sidde ne mabega. Azawi ng'ategeeza nti ekyewuunyisa ate bano ab'amaanyi era we beewola bo munnange ne we batazza ssente tekiyina buzibu ti bo bazeewola era ebiseera ebisinga tebazizza. Kakati gwampuliriza emboozi ya Eddie Kenzo kirabika nga ye ebibye byetaaga kusabira, era bw'obanga gwe oli ku sayidi ye musabireko, obanga toli ku sayidi ye kubako mu ngalo, kubanga kirabika essaawa yonna agenda ggwa mu mbi. Tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino mala kimalayo. According to reports, UNMF, Uganda National Musicians Federation, President Eddie Kenzo and his deputy Shiba Karungi each received 200 million shillings. Bannange wulira nti okusinziira ku reports ez'enjawulo zino ziraga nti Eddie Kenzo akulembera federation eno ne vice we ba deputy we amanyiddwa nga Shiba baafuna buli omu million 200 buli omu. Naye nno nga zino siza kuzzaayo siza kukola ki. Kati no wano njagala oddeko emabega bano be bamu ku babadde bavuma. Wuliriza
while other top members such as Waikibenda, Hanson Baliruno, David Lutalo each got 100 million. David Lutalo bamuwa million 10, Waikibenda bamuwa million 10, Kenzo bamuwa million 2, Shiba bamuwa million 2, Hanson Baliruno bamuwa million 10. Be bano abavaako sente zino okubeera nga kyova owulidde ng'ebigambo byabwe bibadde birina gye byolekera. Abalina bwe baataakinga ndowooza otegedde obuzibu bwe bwava. Abamu balimu million 10, abalala balimu omugaati gwa million 2. Kati awo oba osuubira ki? Wuliriza. Last month, Mawokota North MP Hilary Kiyaga alias Dr. Hilderman, who pushed for the funds allocation, reminded the Uganda National Musicians Federation to get ready to account for the funds in question. Mwezi oguwedde Dr. Hilderman, abangi gwe bamanyi nga Dr. Hilderman, naye nga mubaka mu Parliament Honorable Hilary Kiyaga, kigambibwa mbu yategeeza abayimbi bano Bakenzo wafuna million 2, Shiba wafuna million 2, Waikibenda wafuna million 10, David Lutalo wafuna million 10 wasooka ovumevume n'abantu. Ategeezezza nti ssebo mugenda kutuuka ekiseera munnyonnyole sente zino mwazikozesa ki, sente zino mwaziteekawa, muli beetegefu okubeera nga munnyonnyola ensonga zino eri bannayuganda. Dr. Hilderman abuuza abayimbi Bakenzo era n'abategeeza nti mwesibe 2 oba mbadde mubiwulira mu bakungu ba gavumenti nammwe essaawa yonna okubanoonyerezaako kugenda kubanga kujja gwe awuliriza omukutu ogwa Regional TV. Ebigambo ku exide ya Eddie Kenzo kirabika nga si birungi gwampuliriza, era nga bwe nkugambye nti obanga oli ku side ye musabireko, obanga toli ku side ye weeka obanga toli ku side ye manya kaweddemu. Kakati n'owuliriza ekiwandiiko kyagenda mu maaso. Hilderman ng'agamba bw'ati, I'm not in the federation but just as an artist. Siri mu federation yaabwe wabula ng'omuyimbi. It's a responsibility for those that receive money to be used the funds for the intended purposes. Siri mu federation y'Abakenzo naye ng'omuyimbi kinkakatako era kya mugaso nnyo okuluwanga ate abayimbi ng'abo bakozesa ekintu sente zennyini ze bajjidde, ekintu ekyo kyennyini kye bajjiddeyo sente ezo nti bwe bataakikole kajja bajjuutuka. Embeera bwetyo bwetambula ku mukutu gwa Red Zone TV. Ensonga nzikuwadde, njagala kujja ne comments zammwe buli yataddeko obubaka ngenda kubanga mbusoma, wabula kkiriza mpiseewokko obulango buno 2 bwokka. Bwe wenna ayina abaana abasoma, obanga oli muyizi, obanga oweerera, obanga oli musomesa, oyagala past papers, oyagala lesson notes, oyagala research report, oyagala research proposals n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, oba olina gw'omanya asoma obanga gwasoma, bano bakutegeeza nti genda mu search engine yo, teekamu www.mutoonline.com ofune past papers eza mooko, end of term n'ebirala, naddala new curriculum byonna ojja bifuna. Oba oyagala lesson notes, oba oyagala research report, oba oyagala research proposal, ebintu byonna ebyekuusa kusoma bakutegeeza tigenda ku mukutu goteeka mu mutoonline.com. Wano tolina muntu yenna gwe weebuuzaako, ojja bisangayo buli kye weetaaga. Nenyongera okutegeeza Haji Kasujja omusomi w'edduwa kutegeeza nti naye mukooneko ensonga zibeere nga zitambula. Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ensonga zijja kuba zitambulira ddala bulungi nnyo. Kakati njagala kubanga mpitaayita mu bubaka bwammwe gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala mpolampola. Oba omanyi wataddeko message yo keekadde obeere ng'olinda owulirize, wabadde otuwabula, wabadde oyina bubaka gy'obuweereza, oba ensonga yo yabadde yakuteesa keekadde. Bwe tutyo bwe tukola amawulire gaffe, bwe tutyo bwe tukola puroguramu zaffe, tetuleka bubaka bwa muntu yenna kasita abanga mugoberezi waffe. Tukkiriza nti oba olina ettaffaali ly'ogattako naddala ng'ogenze n'ossaayo obubaka bwo, oba nno mwe tusinziira, oba oli awo ne tukola okunoonyereza okulala ne tuleeta amawulire amalala, oba bwe wabaawo bwe watumidde mesegi ye neebanga emutuuka. Kati wuliriza, ono tataddeeko linnya naye yabadde ayogera ku nsonga ya VJ Junior Collins Komakech, n'agamba bannange abo ndowooza si bagule, kirabika be bafaayo ku bo, beefaako bo bokka. Ategeeza nti ababaka ba Parliament abagenda okutambuza Parliament. Destiny Douglas n'abeera ng'agamba boycott VJ Junior period. Shamsha Gray n'agamba VJ Junior totulimba, tolumbanga muntu atakulumbye. Bano boogera ku nsonga nti message nsoma za previous updates ze twataddeyo
Collins Komakech webale kubanga okyaliko yebaza honorable zaake omulimu gwakoze webale kubanga ogoberera ono nagamba am watching naye sikutegedde totaddeeko linnya lyo message ebenkala bubirizamu kaawo. Catherine Mukwaya webale kubanga naawe obeerako nagamba congratulations honorable zaake Vijay Junior agenda tuulira. Nakate Vivian nagamba congratulations MP zaake Francis Butebi webale kubanga naawe okyaliko message yatuuse. Sabano Madina nawe message yatuuse bale kubanga ogoberera. Tumukunde Channel webale kubanga naawe ogoberera nagamba ku nsonga ya parliament okugenda in different parts of Uganda, that's not what we want. We want services. Wati wagambye bamwise Tumukunde Channel message yo etuuse webale kubanga ogoberera. Sara Kiyingi Kaweesa webale kubanga naawe opoli ku mukutu message etuuse. Kasozi webale kubanga nawe kyopoli kyokola kya mutaana nnyo message etuuse. Ani ono omulala ataddeko message. Rich message yatuuse bale kubanga kwoli. Nagambye nze nsaba Katonda ayongere okuyamba abo bonna bamwise Ruth otaddeko erinnya limu naye bale kubanga ogoberera message etuuse. Nkola Asuman webale kubanga nawe kwoli message yatuuse. Ani omulala ono Kyambadde Godfrey ogamba otya webale kubanga obeerako munnange. Kyambadde Godfrey gwomu ku bantu abasinga okutugoberera. Newankubadde buli ali wano omugoberezi waffe mbeebaza nnyo mwenna nyinza obutasobola nga bamalayo naye nga mwenna mbeebaza okuba nga mutambula n'omukutu ogwa Red Zone TV. Mama Kevin Switzerland natugamba congratulations mutabani waffe zaake Francis Butebi mwoyo gwa ggwanga mpuuga ye nkwezenge. Mama Kevin bwate bwagambye message etuuse webale kubanga ogoberera mami waffe. Tamale Hadija webale kubanga nawe obeerako nagamba Saabazoganyi zaake webale kubanga ate oyiwawo omubiri bwate bwagambye byabaliba libya eno linnya ki message etuuse. Carolina Prose webale kubanga ogoberera message etuuse webale kubanga obeerako n'obubaka tubulabye webale kubuteekako. Asiat Nakidde nga bulijjo nawe webale kubanga ate kwoli ku mukutu ogwa Red Zone TV. Abbas Mayoe nawe bale kubanga ogoberera naye bale Caroline message etuuse. Sara Muwaya bale kubanga nawe ogoberera message njirabye. N'abasumba ogamba otya nawe bale kubanga ogoberera ne yeebaza honorable zaake emirimu gyakola. Sebowa Yasin obadde wambulako naye kansubire oli bulungi nnyo ogamba otya Sebowa Yasin kyokola kya mutawana nnyo message yo etuuse. Susan Globasera n'agamba ekyo ekifaananyi abadde ategeeza kifaananyi kiri kye twakuwadde message etuuse. Nassali Jane webale kubanga nayo kwoli agambye Mayi Muzoganyi MP zaake webale kubanga oyiwawo omubiri. Red Zone TV tusiima empeereza yammwe munnaye naffe tusiimira ddala okubanga mutugoberera. Susan Globasera message yatuuse bale kubanga kwoli. Nantongo Jane webale kubanga oze message kweri webale kuweereza nawe webale kubanga obeerako. Saani ono omulala Rose Nambuusi webale kubanga nawe ogoberera omukutu message yo etuuse. Zaake olemwa webale kuyiwawo omubiri totaddeeko linnya. Sunruth webale kubanga nawe ogoberera nagamba oddangayo n'ovuma abantu Vijay Junior ojja kiwulira. Kabuye Musa webale kubanga nawe obeerako atugambye webale kuweereza ali side ez'emutukula webale kubanga obeerayo ab'emutukula batulabire ku booda eya Uganda ne Kenya. Nsiima empeereza ya Red Zone TV bamwise Waira Muzamiru webale kubanga obeerayo bambi kyemukola kya mutawana nnyo okubanga ate mutugoberera ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kakati nno wano wengenda okubanga nkoma onagambye Vijay Junior aveeyo akoleka video teyeetondera mu katambi tuyinza obutabikkiriza naye totaddeeko linnya. Hajati Shifa webale kubanga nawe obeerako message etuuse. Collins Komakech webale kubanga okyaliko message etuuse mukutu gwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza tuwuliziganye bannange mu updates eziddako temukoowa kubeera nga mutugoberera kyemukola kya mutawana nnyo mutuwa amaanyi okusigala nga ate tubatuusaako bino n'olulala tuba nga ate tuganoonya kanzije tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.